General David Sejjusa yeekubira enduulu mu kkooti enkulu ng'ayagala abakulu mu magye ga UPDF bakkirize okusaba kwe okw'okuwummula amagye kubanga yali awezezza emyaka egy'okuwummula wabula ng'okusaba kwe tekwayitamu. Mu nsonga eno gavumenti yawaayo okwewozaako kwayo naye ne kugobwa olw'okuba tekwayita mu mitendera emituufu wabula ng'olwaliro omulamuzi wa kkooti enkulu Margaret Oguli awadde ensala ye ku bannamateeka ba Sejjusa baliwakanya ekya gavumenti okwewozaako. Ategeeza nti tekijja kuba kya bwenkanya abawawaabirwa obutawaayo okwewozaako kwabwe mu musango gwavunaanibwa. Bw'atyo n'asaba Kano Ramadhan Kyamuleesire nga yakulira bannamateeka ba UPDF okulabikako mu kkooti ng'ennaku z'omwezi 28 omwezi ogwokuna omwaka guno abeeko ensonga z'atangaaza. Mu ngeri emu omulamuzi wa kkooti enkulu Stephen Musota alagidde ab'ekitongole kya NSSF okuliyirira omukozi waabwe Geraldine Sally ng'ono emyuka wa director oluvannyuma lw'okuwangula omusango gwe yali yaloopa nga yeemulugunya okumusindiikiza mu luwummulo olukake. Omulamuzi ategeeza nti omusango gwa Sally gulimu eggumba nga gwetaaga kkooti okunoonyerezaako era n'amulagira okudda mu woofiisi. Olunaku olwaleero kkooti ekkiriziganyiza naffe ne tuwa gye bayita temporary injunction ye order egira ng'eyimiriza NSSF byebadde ekola okusindiikiriza mukyala Geraldine wabweru wa ofiisi. Egambye nti byonna ebibadde bikolebwa bibadde tebikolebwa mu butuufu era nga biri mu bumenyi bw'amateeka ng'era balina okuyimiriza ebyo byonna ebibadde bitambula mpaka nga emaze y'okkooti okuwuliriza omusango gwe twateekayo okuwakanya ensonga zonna engeri gye zibadde zitambuzibwamu. Ategeeza nti ensonga za NSSF ze yeesigamako okugoba Sally ziriko akabuuza era ekitongole kya NSSF n'ategeeza nti kyetaaga okubuulirizibwako. Judith Nalugwa n'eddamba ataddewo be bakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.